Fifidaqueen mwina masa obusungu buli mu kika kya waggulu nnyo ka video ngenda kubanga batuusaako Faridah Nakazibwe munange olubuto lwa Bruno K mbu lumulemesezza okukola ku TV byonna mbiina mugamba mutya mwasiibye butya kansuubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasa video eno mugimpeere like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Subiya News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo munnange n'alimye wagonda atera nannyoka era nga bw'atyo munnange Faridah Nakazibwe olunaku lw'ejjo bw'atyo bwe yavuddeyo n'ateeka ebikolwa wansi n'agamba oluvannyuma lw'okumala emyaka 17 nga nkola ku NTV bannange kampumulemu nange nkole ku ki nkole ku mirimu emirala era ng'omuntu yenna neeba munnange bajaaji bakuno tebeetaaga kumanya bagambye dda batandise dda okugasala mbu munnange ayina olubuto lwa Bruno K era lwe lumugobesezza ku TV munnange ekijjukira kati ayina stress engeri gy'afunye olubuto lw'akavubuka akato ate bwe tekalabirira bakazi wamma buli omu ye ayogera okusinziira ku ki ku ndowooza yate ye Fifidaqueen bannange nga munyeevu bitya ebintu biyingiddemu neyeezu katupirabe nabyo ate kiki ekimuyombesezza kiki ekimuvudde kiki ekimujje mu mbeera ekimutabudde bwe kityo katupirabe tweyongerere. Hi guys, my name is Fifidaqueen mkyala nsubuga omubwati. Kakati nno njagala bonyumeza ku bintu bisesa. It's been a while nga nina video kuno zendaba nga zinnyumira nga neewuunya si mu bubi like mu bulungi nga neewuunya nga binyuma. Era twali tuli mu masomero tulina ennyimba ze twayimbanga ez'obuwangwa, ez'okuyiga, ez'okusamira naye nga tunyumirwa like ze nnyimba ze twayimbanga n'owulira nga you're back to your roots ng'omuntu ng'owulira obwannannyini ng'owulirawo obwannannyini awo noga yes I belong to this. Kakati banga liweze bano nga ndaba abavubuka like the youth bazimba ezinnyimba bazina like nga bali so free nga neebuuza bano abantu bajjawo amaanyi og'obutate kubanga kati ffe ngaaba babaddeko mu media even if you do something omuntu ne bwayogera you don't care okitegeera kati nga bano abavubuka baba batatidde kubanga edda bwayimbanga oluyimba lw'obuwangwa oba mulogo oba musezi oba ewammwe bwe bityo kati ndabye nga kiweze ngapulira nessanyu nga nyumirwa naye nga neebuuza manyi bagajjewa so olwaleero mbadde mpitayita ku internet nesanga video ezeemu ansa yange nze ng'omuntu simanyi bwali awo kyo ansa yo enaaba kyoluwaddemu okuwandika ansa yaawo nsanze omusajja ng'akoze video ng'agamba Joseph Ngoma okwatuta sente z'omusamize okwatuta sente za mama Fiina ebyo sente zibalina okufuuwa n'ozigaana nze nno bulijjo mmanyi ku katono ke mmanyi ku bitabo ebitukuvu akatono like I said siri nnyo mutuukirivu saagala kwefuula Katonda. Bayibuli egamba ababulizi b'enjiri bavubi b'abantu bali bavubi b'abennyanja bano bavubi b'abantu balinga bannabyabufuzi enjiri yo yina gitunza muntu nakkiriza nadda ku ludda gy'omwagala kati tulina obuzibu bw'abantu abalowooza nti baatuuka dda mu ggulu nga beerondamu akakundiiri era beeyita baggulu ffe batuyita n'abansi ssebo naye ne weebuuza ab'ensi mukyatukolamu muki ku nsi yaffe munywe obutwa mufe mugende mu ggulu tunaabasangayo tunaaba tutuuse. Like I looked at this guy, I don't know if this guy was serious oba abadde joking simanyi nga ageza kukuswitchinga point mukulu kubanga bagamba basumba bakusondera emmotoka n'ogaana n'osalawo ogende mu b'ensi nengamba nange tewali bantu baleese buvuyo na buzibu ng'abantu beefuula basisitanti ba Katonda bakwata peni zitiikinga batuukirivu bakutte ebitabo by'abatuukirivu basiimuula ggulu beerayo bafumbayo bagula nzijira amadinisa n'abaggalayo abantu abo bannange banyiiza kyova olaba abantu abasinga bagamba ye tufa kino eddiini ne baddayo ku nnono because oyogedde mu video n'ogamba Ngoma yalina obwetaavu bwa mu mmotoka that is something small ku mulembe gwe tulimu kati nti omuntu ogiraising kyangu nnyo abasumba the best kye bali balina okukolera Ngoma kumuwa makyaki kubanga endiga muzirina era zirina ssente kumuwa kyaki najja nga akola shows ez'obwereere nga mulokole munnammwe ne mweyimusa ne mwegattako naye teri kinsasanga basumba ku lwelwanyisa nze nalaba entalo z'abasumba ku show ya Levikson. Allahu Akbar. Omusumba gundi wajja ffe tetujja bw'oleeta bapurezenta b'ensi ne bajja ku stage ffe tetujja nengamba kati bano obwa Katonda bwe beeyita kyobola bannasanyuka nengamba abantu balaka balabye ko ne baddayo ku nnono
like people went back to where they belong to, they went back to their roots. Kisinga kwa kwebuliza mbana abantu abasirusiru abatategeera. Nze bannange nalaba ekikono temuwana nti nno Sachula ayina ebikono naye enjiri eyina ebikono. So if you people failed okuyamba ngoma fabensi kale katumuyambe. Kyongamba mama Fiina alisa abanaku ayamba abanaku mubinyo okusinga abasumba ababba abanaku ababafera ababatunza buli kye bayina. Mwenjiri yamwe mugisoma mutyo. Nze dini entonotono gye mmanyi Bible etugamba si buli ayita mukama nti ayiringira obwakabaka bwa Katonda. Era mukatinyako kemanyi mu dini Bible eyongera negamba nti banaye Katonda bwalidda n'obusungu okuzikiriza ensi eno ne bwalisanga ettondo ly'okukkiriza ery'ekirungi okuva mu mukkiriza omu alisonyiwa ensi eno. Watyanga ebirungi by'amafiina byakoze bye bigenda okutuyamba. Kitegeera. What have you done? Ekigaseeko ku muntu olyoka otubulire Katonda. Mwe Katonda wamu mumanyi wa mu church kugenda ne muyimba ne mukulembera ne mwerecordinga nga musaba nti y'eddiini. Era kino kizzeemu ebikibuzo kyange kyembadde nebuuza nti bannanga abavubuka. Nze I scroll videos nga ndaba abaana bayimba kabumpuli ebuyego simanyanga namalere tiki abaana nga banyumirwa bazina bafuba okufa obufi. Era n'osangako ebimamwa ebitategeera nga biri kuli bibavuma naye era nti oli page ye waddemba okubeera n'enzikiriza ye kubanga namwe abatugamba balina enzikiriza ya Katonda mukola opposite to what you believe you're preaching. Munnabyabufuzi ne munnaddiini era gye buvanye gibulaga oli muvubi w'abantu bwe mubanga mweronza abatuukirivu ne mweteeka mu kakundiri ne mubanga enjiri mukyagyebulira mwekka mwate wa Katonda mugenda kwokyebwa n'enkwe nnene okusinga ku zaffe. Kuba yabagamba kugenda kunoonya abantu be mu nsi gye baabulira eno gye mutuyita ab'ensi muli mu kyaki munda mwe mwetoolooledde. Bantu mwe mwalwana Judith babirye ne mulwana Bugembe lwakuba Bugembe wa mputu ate yayina abakubi b'akamwanga tuweera. Kati mwagala kugwa ku ngoma kubanga ngoma musirise naye tugenda mubasabulirako mu muveeko. Because you pretend too much ne dini yammwe ey'emmanju. You pretend too much. Mu pretending nnyo bantu mmwe ebitanyuma. Kyovula abantu basazeewo agambe kangende ensinzi bajjajjange bemmanyi we bali wali mu ddiiro. Mmwe musindikiriza abantu okutuuka ku yo point. Buli gotalayo mu kyakya abo basinza sitaani. I always tell people nze nina omuntu yampandikira ne message empanvu ekomeeri ya ddiini na biki. Ne mugamba kale we mba nsinza sitaani nga yampa ebyamagero byange kanjira nsigala ne sitaani wange nawe beera ne Katonda wo nga bw'obonaabona. Mbubugagga waffe buli bwakabaka bwa Katonda munyo obutwa mufe mugende mu bwakabaka bwa Katonda. Mmwe mwonoona society nga mulowooza mukolerera ggulu watyanga lino lyeggulu Katonda lye yatuwa we tuli wano nga lyeggulu teri ggulu ddala. You must live life rightly, not because kino notakola kino mbukubanga eggulu naye eggulu lyoyogerako already wano okola bifu. Watyanga lino lyeggulu lyo Katonda lye yakuwa. Mbwaliziganye basumba bameka abayamba abantu bameka wano Levikson kushoye n'okumuwa drop abasumba bamu mwagaana. Pastor Bugembe, did you give Levikson a drop? Did you? Timo benyini muyina ebikono ebyamaanyi mwekuba okufa obufi ekitegeera. So omusajja waba avuddeyo n'agamba ngenda kuyimba ku shows. Me actually naku zino wenda boyo omusajja ku bivulu by'enseene waffe nga mu Twitter. I feel good. Abantu balina okubuulira enjiri bali eno ffe gye tuli emyoyo egyabula gye mugamba gye giri tegiri mu kyaki mwagikuŋŋanya ne mugireeta. Muli bavubi b'abantu muddeyo musome ebitabo byammwe ebitukuvu ebyo bye mwagala okutukubiramu. Ddayo bisome oli muvubi w'abantu. So wogama tunavuvayo babiri bengenda okubuulira enjiri mpaka ate n'agezaako okugenda mu bali abaleete. Obwakabaka bwa Katonda buli fane ate Katonda akola ebintu bye mu ngeri ye. Gomanya abantu Katonda baakomako mu bivulu ng'omuntu bamuyimbidde buyimbizi luyimba. So tetemu ba first born ba Katonda mwekakanye kubanga namwe temusobola nakweyambulira mu bantu mulina obufundikwa bwammwe. Omusajja mumuleke mbanga mwale mumuwa
space asonde ne emmotoka mumuleke fe abensi tumuhandling buli muntu akolerera akalambo ke buli muntu ne katonda we era kati sewunya abaana abasinga video zembadde ndabeeza abaana abadda ku nnono like nga surprising. I got the answer. You people over push those people. Nemubalondamu abataligenda mu ggulu abanaafa abatalinnye wano katonda bataatunuleko abatatuule mu ntebe z'abakabaka ba katonda neweebuuza gwe yatuuka zituulamu okyakola kye Uganda lwaki toli mu ggulu muleka abantu ebintu byaffe ne katonda tubisigaze mu masekkati gaffe buli omu bw'asanga katonda we faafaagana naye bwe kikumega mugaye munnaye nsonyiwa bwe kikulyaye ng'akusindika gy'ayagadde nanange mutuleke wamma ngoma yongero yimba era mama Fiina yonna gy'oli bwebanga problemu ya ngoma mmotoka tubadde tusaba tutandike akabbo ngoma afune mmotoka kale okuva mu ffe ab'ensi ffe katonda alimanya nti tusaddaaka yaffe twagikolera awo tugisonde ate kaakati tukolere kimu naye abasumba